Okay, mikwano gyaffe abatulaba okusinziira mu nsonda ez'enjawulo ezikola eggwanga lyattu Uganda ne Buikwe District yaffe. Olunaku olwaleero tuli ku St. Charles Lwanga Vocational Malongwe. Waliwo ensonga ezigenda mu maaso, omukulu ono agenda zitunnyonnyola ozitegeere, so then tukuwe ebintu ebigenze mu maaso okuva ku makya paka obudde bunaawunzikira. Naye nga mikwano gyaffe mwena abalaba nyaffe Buikwe ngenda bategeeza nti enteekateeka nga zino zikyagenda mu maaso. Naye oba oyagala essomero lyo okuba nga likyazibwa oba nga tulikyalirako, osobola tukubira ku nnamba yaffe y'essimu eri 0755 8M36000. Tujje ku ssomero lyo tunyumyemu n'abaana beeko kye batulagadde n'embeera etambule bulungi nnyo. Can I say that I'm glad to see you? Yes, you can say. But what? But you're glad to see me. Oh my God. Okay. And you introduce your name and you tell us where are we right now. Yes. You say hi to them. Hello viewers, my name is Namsana Justin Asheng. I am the head prefect of the mighty institution of St. Charles Lwanga Vocational Secondary School. Today is the Independence Day, but as you know, the school has not just started. It started a long time ago, and today we have hosted our alumni. The atmosphere is so good and it is so interesting. We are having them around. We are having doctors, engineers, and very many professional students who studied from this school. And we are very happy to host them today. It began with motivational speeches from different individuals like Mosao Viki, Dr. Kasozi, and many others. We are also going to have the sports, Yes. such as football, netball, and some other games like sack race, the egg race, and also very many interesting things. They are also going to contribute towards the development of our school. That's all. May God bless you all. Thank you. Togenda kati bakama bange banawomerwa embona. Mukulu kyabadde agezaako tutegeeza nti alumni. What is the meaning of the word alumni? Alumni means the old students who were here before us. Simba wakati bwagamba already students tategeeza abakoota mu myaka madam toseka oluzungu tulina olukwata mpola abategeeza kale abaana abaali bayiseko mu institution yeno. So olunaku olwaleero bagezezaako okubanga basisinkana. So they have how is the turn up? The turn up is somehow good, although some people are saying that they are still coming. They are still on their way coming. Yeah, but the turn up is somehow good because there are around 50 of them inside, and others, and others are planning to come soon. Onaye ekigambo ky'Oluganda kyonna ky'omanyi naffe ab'Oluganda otukoleko oba tukirekereyo awo? Manyimuko. Kati njagala obategeeza abakulaba ekyenjawulo ekiri ku St. Charles Lwanga ekiyinza osikiriza omuzadde akwate omwana wa mujje gy'ali amuleete wano ku ssomero ly'okulembera nga head prefect. St. Charles Lwanga, somero elisangibwa mu Buikwe District, kyalo kye bayita Malongwe. Tulina abasomesa abatendeke obulungi, tulina levels zombi O ne A level. Tusomesa sciences ne arts. Era nga nange ayogera nammwe, I am a scientist and I offer BCM in senior 5. Tulina environment eli conducive. Okola BCM? Yes. My goodness. Si bizibu ebya BCM? Si bizibu because we have experienced teachers who are helping us, and so the things are somehow easy for us. Gena maaso. We have a conducive learning environment. Oluzungu. What is conducive in Uganda? We have a conducive learning environment. That is the second one. I had the third one. We have good infrastructure. Nice. The fourth one. Good nutrition. Well-established science and computer laboratories. How about the co-curricular activities? We have
different co-curricular activities, Like? for example, games like football, kekapiira tugende mpola, netball, kwekubaka, volleyball, olabye bino nawe kubakasuka after volleyball, badminton, genda ku ndala, music, dance and drama. Madam, badminton chechi gwasomesa literature. You have music, dance and drama. Yes. What else? We also have different clubs and societies. For example, Region of Mary. That's one. We have Kovazambogo. Good. Singer. We have the Debaters Club. Wow. Writers Club. Nice. The Science Club. Good. And also other clubs. Okay, mukwano gwaffe tutandise n'omukulu ye Edu Prefect w'essomero lino. Tugenda kukuyisaamu okuva gye batandikidde ku makya paka wetunannyukira. Kati ogenda okusabira gwe yali asomeddeko ku St. Charles Lwanga nga vidiyo eno ekutuuseeko yongereyo wejjukanye. We are creating memories, ebintu bye walaba olabe enkyukakyuka essomero nga we lituuse. So tovaako beerako bw'obeerera tukyatambula. Thank you so much, madam. From there, they want you. Where? From there. Yes, greetings from Deutschland. They greet you so much. They love you and they pray for you. As I came here, Master told me that, Father, you will greet the people. I said I only wanted to sit outside in fresh air. I want the fresh air of Uganda. It is so fresh. And so I got I had the chance to greet the head teacher, Father Masala, in the morning because I am here in the night and he wasn't around. So I'm happy. My point here, as I wanted to greet the OBs and the OBs and the student community or our community here, is about relevance. Is about what? Relevance. Are we relevant to our school? I was asking the students there, what do the OBs and OGs do here? They collected money, and I think Father put up a gate. They are not clear which gate, but they said they collected the money and the gate was what? Put up. What gate in the at least but at least our OBs are relevant to us that they support us. Thank you so much. And there are so many things, because that's not the beginning. And you keep on supporting us. Students, are you relevant to our school? If I were to ask Dr. Kasus, in the 6 years we were here, how relevant were you before you went to Guru and so forth? 4 years, what did you do? In the first place, I'm the first student who made debating relevant in the school. Then the other thing, at least I managed to produce good results. It is one of the things that motivate other students to come to the school. At least one of those two, I tried to be relevant to the school. Thank you, sir. You were here for how many years? Amanya Nachito Sherina
na ni wano from 2015 up to 2021. How many years? 6 years. Nali head prefect from 2019 up to 2021. So thank you so much. She was also relevant as that. Does that send you a message? Students, does that send you a message? When we are in our school, let us be relevant. It's very important. It is very important. That relevance makes you come back and see how are others faring. Thank you for that good image that you gave to our school. Thank you, Obis and Ogis. Very relevant. You watching in the St. Lwanga, watching Zilai, you're watching Gura Gates. You're watching the other time you sang so well and they collected the money for generator. Students were telling they are putting up like a house. Even the students are relevant, they sang well and people collected money. Didn't you? Thank you so much. Mary was here 25 years back. I think that I came here in 97, like Father Kato was just being appointed here. I came here in 1997 in August. I was ordained, I came in September. I was ordained on the 16th of August 1997. And I was brought here and I was used to teaching in secondary school. I come from Kayunga and I was among those who founded the Uganda Martin Senior Secondary School, Kayunga. So I was used to teaching. I come here, there is no secondary school. We had a secondary school, St. Malongwe, which was for Father Chigwe, the parish priest, no more located Caritas. There was also St. Cornelius, senior, 2 secondary schools. We had in all around 23 schools. I couldn't imagine being here. This was a technical school by then. And I convinced the parish priest that let us have a secondary school here. Me, I'm tired always driving a motorcycle there every day for the students. Why is it not here? And in February, the following year, together, at least I led the people so that there is a senior secondary school which we named St. Lwanga Vocational Senior Secondary what? I think I was really glad. In just 3 months. If you spend 6 years, I'm telling you, they have done their work.
Basebo ne banyabo ono omwami y'omu ku baasomeraku wano ku ssomero lya St. Charles Lwanga. So omukolo gubanga gubadde gwabo ku meeting abaliko tetusobola vaawo nga tetwogeddeko ne abaaliwo. Sebe erinnya gwani yanjulira akulaba ku nyafu byo. Erinnya nze Musisi Ivan Sankara. Nali ku St. Lwanga wano okuva mwaka gwa 2011 paka 2014. Kyamazima essomero lino nalyagala ng'oggyeko nze okulyagala naye ate bazadde bange be basooka okulyagala. Lwaki? Ekisooka ffe waka twakula nga tuli bakatuliki. Gwe mudaali guno gwo tegunvaako. Mpulira. Era eddiini eyo ekyamazima tetuyinza gisuulirira. So ngeri ekiri nti waka twali bakatuliki ne baagala bandeete mu ssomero erina omusingi ogw'abakatuliki. Ensonga lwaki najja wano ate ne linyamba nnyo kuntereeza mu layini kuba tetwali bangu nnyo kale. Mwatereera kati. Naye twatereera. Temuli kalumira kasigala. Twebaza Mukama Katonda. Essomero lino lyatuteekateeka oba olyawo nesobola okufuukako abantu nga bwe tuli olwaleero. Essebo. Kiki kyojjukire nnyo ku ssomero lino nga mu butuufu tolikyerabira? Essomero lino kye ndijjukirako ekyamazima mbeera awo ennyumiza bannange nti singa banzizaayoko mu kusoma kuba level zonna ez'okusoma nzisomyeko. Level nagisoma, university nengisoma, naye mu level zensinga okwagala okuddamu okusoma ye O level. O level kuba yanyumira nnyo. Kiki ekyo kyo? Twayimbanga ennyimba ez'abakatuliki nga tukola competitions tugenda ku ssaza era nga tubeera bazibu nnyo. Omupiira nga tugukubira ddala nga n'okusoma tusomera ddala ssebo. Musomesa ki oyo gw'otalyerabira waneeno ku St. Charles Lwanga? Musomesa bangi naye era limu omusomesa bamuyitanga Mr. Makumbi. Makumbi ng'atukeera 10. Pulira. Oba okyakubya otulo obulizaako pulepu. Nga Makumbi oyo kumakyo gimanyi. Atuukawo. Naye munange yatuyamba. Singa Maasa Makumbi yali tatuzuukusa. Oza singa ndi wano. Kano tukayiseewo. Ate oyo omusomesa nga wali tomwagalirako ddala. Nga nali simwagalirako ddala. Era lwaki? Tebabulamu naye. Tujja bitandikirako mulundi ogujja. Tebulamu. Bibaawo naye ffenna twakulira wansanga mpita musajja munne. Bibaawo naye. Bw'otunuulira embeera nga bw'eri kati nammwe we mwasomera njawulo ki eriwo? Njagala okukutegeeza bano abaana balina omukisa. We namaliza senior 4
nali omu ku baali baagala okweyongerayo wano ku St. Lwanga kole sciences naye omukisa tegwaliwo ekyamazima arts zokka ye zaaliwo era kyannuma nnyo nti seeyongerayo ku St. Lwanga na A-level ate nengenda kusomera eddala ate gye nasomera ebirala so abaana bano balina omukisa nti sciences weziri bazisoma ate ne environment nungi nnyo compound nungi ekyamazima twebaza father ono mulimu agukoze era twongera okumusabira omukisa mukama amuwa omukisa yongera okumuwa n'amagezi ayongera okutereereza ddala kuba environment nungi classes nungi the compound is attractive buli kimu kiri bulungi nnyo ssebo. Basically kye kibalese wano olunaku lwa leero. Ekitulese wano olwaleero twateekateeka nti buli ennaku z'omwezi 9 Uganda we yafunira obwetowaze naffe twateesa nti tujja kukuŋŋaananga ku ssomero lyaffe lino nga ffe abaasomerawo okwo twongere okwogeramuuko nga ffe gutya bwe tuyinza okutwala essomero lyaffe mu maaso ate ne bato baffe bano abalizzeemu be tusanze nabo twongere okubawa amaanyi ne ku magezi ag'enjawulo tubabuulire twayitawo tutya okufa okulaba nga tuuka eno gye tuli so tubaleetera ku magezi ag'enjawulo ate naffe tusisinkana bannaffe be twasoma nabo be tuludde olabako munnange mulimu abamu nga bo bakabejja bali mu gavumenti bakikuba batula ne bamuhoozi ku mmeeza kati ayinza okkubiraawo paasi n'oyitawo n'okola oti basebo ne bannyabo tuli ku St. Charles Lwanga Malongwe abakulu bano abendi nabo bakabaka mu kulya mu ndago tegeeza mu kuyimba era be bawaniridde bendo lino lyolaba tukubye omugongo bagenda sooka batubuuzeeko awatali kwonoona budde then bamale batulageko si bwe kiri sembeza akazindaalo ku mumwa otubuuzeeko tubulire n'amannya go gwani amanya gange nze Nalwe Mary Assumpta era nga ndi muyizi ku St. Charles Lwanga Vocational and Senior Secondary School Malongwe wano mu Buikwe. Oli mu class ki? Ndi mu senior 4 era nga ndi candidate. Tusuubirayo zi first grade awa bintu bya kusabira Nedda tufuna zi era zonna enda kuzifuna. Tetuddamu a few moments later mubitegeera mwana tebiriyo few moments later tebiriyo kyekyenjawulo ekiri ku Malongwe nga tukirabayo wano wojja ofuna eddiini lyonna liri wano tosobola kugenda nga oli bwotyo ngero omuntu atalina ddiini ogamba enneema zonna zisibuka wano father head teacher nange kembalimu nvaano ng'enneema ntobye kyoba omanya gwe kati enneema yakujjudde ono aliko enneema ono bonna balina enneema boolaba wano sindika akazinda byawo noono omukyala atubuuzeeko how are you? Okay, I'm fine. My name is Tongorita from senior 4 class. Yes. Tuli wano tugenda chikuba. Mugenda chikuba. Yes, enemy nyinja I can use Luganda English if I want. Nayo olala ng'ojjeko ezo ebbiri z'ogenda. Nina just lwakuba ntisagala kuba. Sema Swahili abali. Leero ono omukyala gwetayo olulimi olulala mulembe. Mulembe. Amahuwa. Sibisobole. Oli otya? I'm fine, thank you. Gwani? Kajimu Sharon Husna. Ani? Kajimu Sharon Husna. Class ki? Senior 6. Wow. Kiri eyo mu 6 soko mpa obwala. Tell few moments later. Tell. Kakano kati bana abakulu abasatu bagenda tuyimbira mutusoka na luyimba ki? Mpeke by Unknown and Aroma. Basi. Kati mu akazinda kano mugenda kukateeka ano we watu babe wakakwata kagenda kuba kasika sound then mutandike. Kati njagala tuyalira omutima gwe gusula kuba mme wange olina ekifo era ne woteyanjula njagala tukireko kukyali sinasiya bakimanye nti nze nnyabo omutima eyaguwangula hey twalina nsi elemisinde yagina z'omutima gwe yagukuba labyo teyagifuna now that's how we be zeni machi yo I'm in love with you zeni mu love nawe bamanye nti wampangula n'abazadde bali aweya bakimanyize ni mu love n'abalo ne Yesu ku musalaba yalona mu nze lubirizi ro alo Yosefu butakufaanana naye nga naawe ojjudde enneema nga naawe ojjudde enneema
Singa love yalinempeke, la love yalinempeke. Singa love yalinempeke, kabolu mwa kumirapini. Singa love yalinempeke, la love yalinempeke. Singa love yalinempeke, kabolu mwa kumirasatu. Ay 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 ay. Kumirapini. Ay 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 ay. Kumira tatu ay 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 ay. Mulina yakalala nga kamwe nabasatu. Kayimba ki? Ampisa wa Bairema na makulu. Wow, katuwe then buli mwagenda tuwayo line ye jasingo buli omu kozimba. Wide muli bayimbi baddala mutuwe. Aova ngatomanyi jogenda amaziga go obulumi bwo gemigugo gibulira gikuyinze obulirofa olina malobozi gakubuzabuza malobozi mu malobozi ago londamu erigamba nti osobola Budemu amanyi imirira ogambe nti osobola ampisa wawo 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 zikiriza pita wawo. Tosobola kuba lina komba langire. Tosobola kuba tomanyi kuyimba n'engalo n'ozipima. Bas kati tugenda tutandika nani? No, tutandika nawe. This one. Which song are you akalala? Toinayo kalala. Obaka gospel, obaka secular konna. It's a gospel song. It's Bajita Bade. It's called let's try Amazing. Ladies and gentlemen, to paying attention to Amazing. Amazing, the things you do, all that you are, amazes me. I magnify your holy name, your selfless love amazes me. The things you do that no man can do, and all that you are amazes me. Wow, kabadde kati abadiga ba. Oluzungu mulutegete. Omanyi ayise n'ab'ebigwa bitala. Osobola tuwamu akapera ka lukusuuta. Akapera lukusuuta. Yes. Kwebaza makubo gogadde webale sala zotazemu ebyesabye notabiba temanyo nina ensonga lowooza ku makubo gompisa wansi mu mutima gwa tumukubire ngalo abo balese kukubisa tugenze omulala kayimba ki Kayimba Kasindi. Wow, onagenda yimba Kasindi. Pay attention to what? To details. Mbakute offside. Simbula. Boy, your love give me overdose all over. Diagram, your body good, sweet like commando, masuka. Beautiful like your pillow, your love, kilo, oh. Banana zilo, bali, pillow, kasa, silo, oh. So baby, when you come and go, na ya mukwano gonna wanna guampalo. Blue way to get kuba show, come see your baby mama, it's a triangle. I am in a mood, and I see you tonight. See you tonight, wagala baby for life, like Uncle Lava tonight. See you tonight.
life. Nikukunda for life. Baby for life. Obugalo. Ndowooza naawe atulabe otaddewo enjawulo bwewayimbyako oluzungu vibe yabadde ntono eno mu kirasya bwaze mu Luganda kata babuuke tolinayo kaddiini anti agambe eddiini lisibuka wano kati oli amugambe toyimba akange osobola okukaddamu oli kayimbye kenyini teeka nakamaifilikoni kenina ke kamu n'akake it's okay kayimbe kati mizaani egenda bapima kugwe naye sembe yali otakuba olukokola sample them. Creating me a clean heart, oh Lord, and your right spirit within me. Cause me not away from your presence, oh Lord. Kumyawo sijja bavvuunulira baasa. It's okay kasa ulidde eddoboozi Kanema ogenda soka kaki ako kennyini akenneema oyimba kanne tolinayo eno mubano tolinayo mukirasya mupikerere gale bakube. Creating me a clean heart, oh Lord, and renew thy spirit within me. Cast me not away from your presence, oh Lord, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and renew thy spirit within me. And renew thy spirit within me. Wow, mukube engalo ndabavuunulira bonna kye kakati kano kagenda beera ka bonus track tugenda kayimba konna. I love you Lord. Oh, you're not akamanyi osobola kalidinga soko twemu akapera otutomeza. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing all the goodness of God. Tukidemo kyennyini kyayimbye fena fena. Tukidemo. Are you ready? Nedda. 1, 2, 3, we go. I love you, Lord. For your tugendere kumu. I love you Lord. I love you Lord. For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my hands, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every day that I am able, I will sing all the goodness of God. Akati twali twagana mu mutwe omu agenda tukigira twera akayimba wansi mino yango tukube wansi mino tuvuge kivandulu. Habari mzuri. Mimi ni Owen. Nenda bawa kayimba kansazeo by Young Voice. Ulirize sijja kweyingira munno nenjaba wako. Nelelo nsazeewo nsumulule bye nnina mu nsawo
kkiriza omukago sazeewo nsukeko ku nsalo onjagadde bya ddala bebyo mberedde ng'omusawo kiba kya bulyaza mannya butakuwa mukwano kamama manyisi byangu jajanagajajan it seems to be tough what in my life netulaga need to be tough oluzungu bubulamu awo netulaga nejan it seems to be tough oluzungu nese tekigana oluzungu lwaki obumira oluzungu obwolumu tubulekera abatulaba ku ludda lw'abalenzi. Kyanjawulo ki ky'osobola okwogera ku St. Charles Lwanga ekifevalinga abalenzi? Kyenjawulo kyo mukulu Faaza Masaaba tukutte bulungi kati nga kufa abalenzi atufuddeko nnyo mu ngeri ya byemizannyo kubafa abalenzi tuba etumanyi mu kapiira n'obuzannyozannyo okujjako n'ekyokusoma n'ekyo tatusuuliridde nnyo manyi amasomero agasinga options basinga ziwa bawala ne babatwala nti babafaako be basinga babibiita naye naffe tugezezaako era batufuddeko ojjane ku St. Charles Lwanga nikimu okifuna ndowooza emmere abalenzi otumakuba nekiddamu mugenda na baketi kusaanyaawo. Musomesa ki gwe musinga okwagala ku ssomero lyo tumweka big up? Danzopa waali nnyo. Daniel Danzopa asomesa Danzopa yennyini oyo bamuyita Mr. Enoch ng'asomesa history. So Danzopa Enoka musinga okwagala bangambe ingini akaterega yali asomesa kuno munene lwaki lwakuba era nga obimanyi tukanoko wano kati tukole bwe tuti Danzopa ne Enoka tubadde credit ate oli omusomesa nga tukwetala tumiseemu eggaali abo tubaleke nga kwebali bwe tubabisaamu eggaali kwebali naye amasina lugambo ani asobola omungu akamasina lugambo wano ku St. Charles Lwanga bagaana olugambo si lulungi eri omuntu nedda omanyi ensonga lwaki olugambo kati ekyama ekiba kyama n'okibulirako omuntu naye agenda kigambako omulala n'omulala kigambeko omulala nga kyama ekyama kiba kyama kiba kyama nga tusiibula waliwo gye tuyitire ensonga za kapoling zikutta kati wano zitya kugonda kamera ndowooza olaba ekizimbe kiri teri yadde kakapoling tunulanga alina lwakuba yentunulayo muzeeyi kati ono agenda muwala oyo ndowooza era omulaba kati kapoling temujje ku mulamwa. So there is no coupling. First yonge wakana salongo. Tewali coupling. Kisoka mwana muto. Justice for me. Omusajja naye yakungamba nti wapyaka 14. Oli mu kirasi ki? Ndi mu senior 1. Nawe bera serious. Ebyaddala. Oli mwesi 1. Ndi mwesi 1. Yasi mujimu bujimu omanyi abaana b'ennaku zino balya bulungi tugambe batukozeeko bulungi nnyo. You can defend yours. Charles Lwanga ky'omanya batulisa bulungi wojja ng'okonza ebyo ddayo oli munene wekiri ati yajja ali ati we are shaming our school. We should speak English. So we are starting from you. Where have you come from to come and start doing this? Because we don't know who you are. So now you are interviewing me. Yeah. Can you get another language apart from Luganda and English? Habari. Muzuri. Tubireke. Basi basebo ne banyabo omukulu agambye tubireke si bwakoze so basebo abali basomedde ku St. Charles Lwanga n'abasubira okujjawo n'abali mu kitundu w'ekito abakulu bate batukoze gwegenda mu comment section okumentinge abaana nze banyimbidde kati tulinda kikyo bye bye. Thank you. Just very friendly, vibrant, Gina, Tenga, Imo,
of musical Teacher Daniel, aka Nanzopa, Mwagalo w'abantu. Omusomesa wa physics wano, Mighty Institution, St. Charles Lwanga Vocational Senior Secondary School, ate nga nsomesa ne mathematics. Naye nange ebyo yaba mu high school. From high school yange eyo, it's an Indian name. It is a judge. So as of chief judge from somero, then mechi in the young Daniel and the back. Inayo jutuse kukami mana kudeka mana bayitako institution eno abatekete fali so basazeewo okumewo lwa programs facilitating amuko okuyambako kubanga kiba kibi nnyo essomero gye basomera usanga nga balundirawo abamu basongesawo mimwa atasobola yakugamba kisibero gyebitulire so tubaniriza mu ssanyu ekitabo time sharinzeko nabo ate nga nakati tutagenda mu maaso kukyanyumira ebyemizannyo kyaliwo tomoni mukadde nnyo wadde ndipopula nnyo naye nga ndi wajjo juziwaneejo tica abayitako bakumanyi genda kweza amasi efujja okubalisingana banda tebamwegeza kakati bana yagambye adiriganya omwetate eza bulaliwana hivi toyinza kugwa the mic is yours. The music ladies and gentlemen, abatulaba ku St. Charles Lwanga era ono yakikiridde abasomesa okuyimba kabaka mu kuyimba era yansuubiza nti ajja mu kamera agenda tuwayo akayimba ladies and gentlemen, let us join our hands and welcome Mr. Nanzopa. No explanation, no method, no calculations. It's okay. Where's the number? Tugera fast. Mwana baino bagamba. Staff kabiri. Tuko Uganda yagaza. Abagore bakulembeze bencha. Bado kagalo osima yobu aja akujikira kubakuja basta biga so let's go to Maliliza abazanyi n'abana
St. Charles Lwanga yanjawulo ddala mu masomero agatuliraanye. Nsonga lwaki nandikubiriza omuzadde tuwa omwana we nga yeesiseemu St. Lwanga tufudde ku kibiina kyokka school coach. Omwana wali muyitiramu awo alamukero omwana so tuli muko kalikula yonna tugenzeeyo ate nga kabonero kasituli mazibu. Come next year January tega ku mawulire nkukubire njogedde n'abaana ne baŋŋamba teri a few moments later teri tujja muyita nkakasa tugenda kuyita omukulo lwaja tubira nyumba hangi ku lunaku lwe lumu lwennyini wange mu January oba February tugenda kuyita tetugera ku performance abaana batadde teriiko kezesa omwaka oguwedde nawa amasomero ku myagasinga this time round the best 10 come next year. Vocational kantu katereke for future use just in case ya waliwo a few moments la tweta danzo pa ate tujazogera kugolwa mukulu ajja kuba wendi sina wendaga kozi nakasembayo enkola kandi n'abaana abandi sanyi basanga batwalanga azanyi anyway kisinzira banga once you are friendly to learn take out the body body ba weri nti ka bridge taina kasa. This is a teacher learner as a teacher tunakubeera ate musirikale kitegeeza oteekawo ka space luda n'otimpulamu ere katugenda kukiwa lero tuolekere tugenda kubeera ne volleyball then netball basketball banyumye dda all the students banyumye dda tugenda mu bike olina kyosobola eyo oba oli muvuzi wa muŋŋanganzi nkategeera nateekako kaweiti obimanyi naawe gasinza kweteeka ku bali abaana naye nga ekkadde eryali essiri erirabira ku mbendabenda olugero lwa Luganda tatuzeeko byekwaso nga tusigale nga tulaba naye nga mukwano gwange gwatulaba Don't touch the dog. Don't touch the dog.